Nsooka okwebaza ttiimu y'abakanso bonna ababaddewo n'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala atusobosezza okutuuka ku kino ekyokulaba nti Hajji ajja kuwozesebwa naye ng'ava bweru. Kino tekitegeeza nti Hajji omusango gumuggyiddwako, naye twasaba yeeyimirirwe agende alabirire famire ye. Bakanso bonna ababaddewo, Kanso Bawutu, Kanso Mpiima, Kanso Kirunda, Kanso Kayizu, Kanso bonna, Kanso Uthmani, Umaira ne Awero wamu ne Bakabega n'abalala abatali wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala omutima n'omwoyo gwe muwaddeyo, ate ne mulaba nga musobola okubaawo. Ndowooza Kanso babasookera ddala, Saara wuuno yeekweka, Kaluba Enoka n'abalala. Mbeebaza abantu mwenna Ssekinnoomu abatasuddeyo gwa Naggamba ne mulemerako ne mubaawo ku lwa Hajji. Twebaza kooti okuba ng'eramudde mu mbeera efaananako bw'etyo. Ate tusaba ne mu kulamula okulala tujja kusaba egende mu maaso n'ensonga zino ezikwase bwenkanya. Hajji wamu n'abalala afunye obwenkanya okuba nga ssemateeka amuwa eddembe okuwoza ng'ava bweru ye bbeeru. Bamutaddeko miliyoni 2 ez'obuliwo ne miliyoni 10 ke kakalu eri abamweyimiridde. Bwana ajja kulipootinganga mu kooti wano, ate tajja kwenyigira mu kutaataaganya bujulizi bwonna. Eri bantu mwenna mu ggwanga mwebale nnyo, mwebalire ddala olwa support, olw'obulungi, olw'obugumiikiriza. Mbakubiriza kino wammanga nti mu bulamu bw'ensi bw'oba owangudde toyeeya gw'owangudde. Twewala okuyeeya abo be tuba tuwangudde, wabula tulwane okunoonya obumu n'okutabagana. Ekyo ekijja okusinga obulungi mu kutambuza emirimu gyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.